chairman LC1 kubanga yasookerwako ow'ekitundu kino ekyalo ky'Ebugga. Tukukubira omulanga kubanga tosobola kuba mu kyalo kyo n'olabanga abantu bayonoonye olutobazi obutonde bw'ensi bwetu n'osirika. So twagala okutandika ddala ku LC1, LC2, LC3 okwambukira ddala okutuuka ku district. Ffenna tukwatire wamu tulabe nga tusobola okukuuma ki? Okukuuma obutonde bw'ensi. Mwe musookerwako bakyamaani b'ebyalo okubeera nga ba whistleblowers ne mutubuulira naye tugamba tutya nti obukulembeze bwa wansi mukwatagane naffe tusobole okukuuma obutonde bw'ensi. Entobazi bazi mu emazzi galumbya abantu kulima mu ntobazi. Mumira. Kolo mulimu. Tubeera ku TV ne tusomesa obulungi bw'entobazi. Muva Kawanda, muva Maduka, ne mujja mwonoone. Ne bajja bonoona Wakiso. Bonoona Mmende. Matuga nansa na municipality. Lwaki abasajja bano bonoona ebintu byaffe. Wadde atuwoomera nakati. Tubeera ku TV, ku radio, ne tusomesa. Nga kye ya pasoni wa Wakiso atwala ebyobulimi n'obulunzi wamu n'entobazi mu Wakiso district. Guno sigwe mulundi ogusoose nga tujja tubulira abantu okuva mu ntobazi okwesonyiwa entobazi kubanga entobazi we zitali naffe tetusobola kubeerawo. Ministry ya Environment najjayo dda mwami ogwango mmanyi nze Nyanzi Faizo najja dda mu office yo nga nkutegeeza nti mwenga government abatwala Ministry ya Environment muveeyo mujje mutuyambeko mu Wakiso ensonga eno. Era naawe akulira police eya wetlands mwami Okishi Simon Peter najja dda mu office yo nenkutegeeza mu nsonga eno naye temunnatuyamba mwansuubiza enforcement mu Wakiso wiki namba naye sinnabalaba n'olw'ensonga eyo obutonde bw'ensi buggwawo mu Wakiso muli eyo mu office mutute mbakubira omulanga nti kyekino ekiseera abakulembeze nga bwe tuvuddeyo nammwe muveeyo sobole okubeera nga obutonde bw'ensi tubuyimirizaawo.